ekyakulya. Enjala nyingi. Abantu bakyakola. Abaana baali bakola babasiba babajja mu bakamba. Tuli mubi batuuza akasente tukulaba. Abaana bafa tuli munju batubanja renti. Poliisi ez'okubagumbulula nga bakira baleekaanira waggulu zebateekeddwa ku nkalala z'abagenda okufuna ku ssente gavumenti zegenda okugabira abakoseddwa omuggalo ng'abadde baagala bafune ku mmere yeereeteddwa. Bakansala balabye guli gutyo ne beemulula nga bakulembeddwa mu kawuthara lwabakka ne Erias Lukwago Musoke mu kwogerako ne bannamawulire bategeeza nti okuva lwe balondebwa babadde tebaddizanga ku balonzi nga y'ensonga lwaki batudde ku musaala gwabwe ogwasoose bayambe ku bali mu bwetaavu mu kiseera kino. Nafunye akasaala kange akatini ne ngamba kakagabira abantu emmere omusaala gwange gonna nguwadde abantu bonna mbawadde emmere. Naye twongera okubategeeza nti obulwadde obwa COVID gyebuli era bwaddala butta abantu bangi okwetooloola eggwanga Uganda era tubakubiriza okuteekako masiki zaabwe okozesa sanitayiza okwewama. N'abakulembeze baavuka mu katika mu South mu Luweero beekokodde embeera y'omuggalo eviiriddeko be bakulembera okweri enkota. Kino kye kiwalirizza Omubaka Kirumira lukalidde okuwaayo obuyambi bw'emmere ttani 6 zaakwasizza abakulembeze b'abavubuka bano basobole okudduukira bye bakulembera abanyigiriziddwa omuggalo. Ez'enjawulo mu district tuyise n'abakulembeze okuva ku task force ez'enjawulo mu bitundu byaffe era omwami ono ye kansala waffe ku district mu kusaasaanya akawunga kano mu bantu baffe abakatika mu South. Lukalidde agambye nti kyannaku okubanga ab'eruweero si baakufuna ku ssente gavumenti zegenda okugabira abakoseddwa omuggalo n'abasaba ke bafunye okukakekereza. Kubira omulanga abakulembeze bonna ku buli mutendera gwe twalonda kano ke kadde ke balina otulaga omukwano n'obwagazi. N'omubaka wa Nakaseke Central Alani Mayanja Ssebunnya awadde baakiikirira obupipa 100 obudomola 200 ne sabbuuni ebikozesebwa okunaaba engalo ne masiki 100 okwetangira COVID-19. Buyonjo sobola okulwanyisa COVID mu Nakaseke ne mu bitundu byaffe byonna bannaye mwebale nnyo okwekuuma naye nja kubasaba twongeremu amaanyi. Awaddeyo n'emmotoka eyambeko mu kutambuza abalwadde b'endwadde enzibu omuli n'abalina akawuka akaleeta mukenenya okufuna eddagala olw'entambula enzibu mu kiseera kino. Abikwasiza mmeeya era ssentebe w'olukiiko lwa COVID ekiwoko Haruna Ssebaggala n'asaba abatuuze okwongeramu amaanyi mu kulwanyisa COVID-19. Kimanyi olw'obubaka buno ssebo bajja kusiima nnyo era weebale nnyo ssebo weebalire ddala. Baabakyala b'NRM okuva ewala okubaddanira village mu Jinja bawanjagidde Prime Minister Robina Nabbanja nti nabo mu kitundu kyabwe ekya Busoga baweebwe ku ssente kuba tebakyakola olw'omuggalo. Papa wange yoleka kuta Museveni nti nze mwino nayigaga dina bwe bayogerako okunayo kisandakira einuma n'osuubiza nti wajja Amerika mukazi galikata ayo osuubiza nti ndakundeetako eno beekuna kintu kyamukuwalana nini natwalesa obudde obw'okubira endulu kubanga kitudde kufandala nga tuli bannayuganda naffe tuliyo tuviiridde idinda. Bino Keria Nakamya ne Dina Nayigaga babyogeredde ku kitebe kyaffe wano mu indasitule nga bagamba bakiikiridde bannaabwe mu Jinja abanyigiriziddwa embeera eno. Kale ate bo abatuuze obutakkaanya bweyongedde mu basuubuzi ab'omu katale k'e Nakasero abasuubula karoti. Abamu bagaanye bannaabwe okutikkula emmaali nga babalumiriza okuva ku ndagaano gye baakola nti balina kutikkula mu mpalo. Abasuubuzi ba karoti abamu bakedde kugaana bannaabwe okutikkula emmaali yaabwe nga bakiteeka kwagala okusuula ebbeeyi mu ngeri y'okusuubula omungi ne bafiiriza abalala nga mu kiseera kino atandise okubavundako. Tufiiriddwa ssente karoti omuguze emitwalo 9 Kenya oba 10 bw'otuuka wano muno yamutunda emitwalo 7. Osubula emitwalo 10 n'otunda emitwalo 2 omala n'omuteeka kasasiro k'oteeka kasasiro n'etwala. Tusaba omukulembeze w'eggwanga n'abatukiikirira bonna basobola okututaasa kweno embeera eriwo. Toyinza kugula karoti e Kenya emitwalo 10 olina obuvunaanyizibwa omuleete wano omutunda emitwalo 8. Bawanise ebipande okulaga obutali bubativu bwabwe nga balaajana ekitongole kya KCCA okubataasa bunnambiro. N'ab'obuyinza bonna aba KCCA babeere ndi ne RCC n'abalala bakola mu security batuyambe. Nsabira District Council ekola omulimu gwayo nga gwe yakola kuba trade order w'e Kampala. Tosobola kweta motoka essuka 40 n'oseka mu luguudo ekkubo ne libula abantu bwe bayita.
abamaduka bakomplaininga wekitiibwa bagamba nti evuddeko bakkaanya okusuubula mu mpalo kisobozese buli musuubuzi okola n'okufuna ekyokulya wabula nga tekigobererwa. Beewuunya abamu ku bannaabwe okusuubula karoti omungi nga batikkula emmotoka esukka mu 10 nga bamujja Kenya, Tanzania n'ewalala, ekintu ekibafiiriza. Tulina okuleeta emmotoka omulundi gumu mu wiiki nga bateekako ne bannaffe be tuleeta nabo, wabula bo baleeta emmotoka 3, 4, 5 omuntu omu. Omwogezi w'ekitongole kya KCCA Daniel Wabine abasabye okuba bakakamu ng'ensonga zaabwe zikolwako. Tugenda kutema empendo okulaba nti nno buli omu alina omwagaanya okukola era ekyo kyonna kigenda kuva mu kuteesagana. Babavubuka ba ghetto abeegattira mu kibiina kya 7 Hills batandise kaweefube okulongoosa n'okola bulungibwansi mu masinzizo ag'enjawulo mu kiseera kino agakyali ku muggalo nga watandikidde kukeereza ya St. Joseph Ensambya. Abe bazirengedde amanyiddwa nga General Abe nga yakuliddemu banne yategeezezza nti ebifo ebisinzibwamu byezisenga ensonga lwaki bavuddeyo kutandika omulimu guno. Ensambya we tuli olwaleero tugende Rubaga, tugende Namirembe, tugende mu Kulamaga, Namugongo, tulabe nga n'emizikiti tujja. Abakkiriza baana batadde obanga bazzeemu okuddamu okusaba babeere nga ewantu basange nga ekyaki eno nnyonjo. Era nsaba omukyala ani Giddi Nankulu Dolosi Kisaka atuyamba atuwe ebyokukozesebwa nga bingi. Abamu ku basabira ku St. Joseph Ensambya basimye enteekateeka abavubuka bano bamalirivu okukola omulimu gwonna ogubakoze gubaweereddwa. David Sekayombya ne Buyondo William yakusakidde gulino ku Abawadde TV1. Tugenze mugabya mizannyo katandike n'emizannyo gya Olympics ejibulako ennaku 16 zokka gitandike mu kibuga Tokyo ekya Japan era akakiiko ka Uganda Olympics Committee kakakasizza abazannyi 25 abagenda okukiikirira Uganda mu mizannyo egy'enjawulo omwaka guno nga kuliko abaddusi 19 ab'ebikonde 3 abawuzi 2 n'ow'empaka ez'amaato omu wabula ye